Korea. Tutambudde tutunulidde ebintu bino wammanga nti semazingo ono gwe twogerako wa Africa, continent ya Africa. Why am much of a Pan-Africans? Nkimanyi bulungi nti mwaka gwa 1886 abazungu baatuwa strategically batugabane. Tugabanye kya Africa. Naye mu kutugabana okubanga febe batadde ku mmeeza okulya basookayo abantu ne babaga mugende mutukettere beeyisa batya kyabwe twatuuse eri nti beeyawulamu mawanga tie mongero baawula tie batwalire eddiini ebaawule ezo nazo ne zitwawula because a united society cannot be defeated. A divided society is heavily porous, weak in nature, penetrable. Kuba erimu enjatika ne bosanga ne bagantya family y'abakungu nti bali kitole bali bumu n'enkulaakulana ogirako ne bwe bagamba abo beeyawudde ne mukadde waabwe wasooka okufa atwala eddirisa atwala oluggi atwala ki basaanyaawo kumalawo. Kakati omuzungu olwakimanya nti biri bimuweddeko omwaka wa 1000 okuviira ddala mwaka wa 1814 16 asatu bali mu industrial revolution etandise 1888 batandise okufuna okwekyanga kw'abantu baabwe ebintu tebimala balwanisa obwakabaka eri ewaabwe bali ne bakyusa amaaso ne bagaa tugende tulumbe eno wansi kubanga waliwo battle of dominance ejja naye ani musiru mu nsi naga waliwo yagera akagero naga nti abasajja basatu bagenda eri Katonda nga kuliko omuzungu omu nga kuliko muyindi muwarabu mu China omu n'omuddugavu omu. Katonda n'ababuuza nti mubadde mugamba ki buli omu asabe kyayagala. Omuzungu n'amuganze ssebo mukama wange nti nkusaba magezi nfuge ensi eno yonna. Ye muzungu. Katonda n'amuganga kuwatti n'amugamba tolina kirala kyoyagala nti nze bwompa amagezi agafufugaza ebitonde byonna nemba nga nze abifuga oba omaze. N'amugamba gwe genda. N'agamba omuyindi mu China muwarabu gw'obadde ogamba nti affe tusaba bugagga tube ne ssente n'endowooza nga ffe tukontrolinga ssente abalanga batuvunnamira. N'amugamba naawe nkutadde ne zireeta omuddugavu. Muddugavu lwe yatuuka n'amugamba gw'obadde ogamba kyo muddugavu nze mbadde mperekeddeko bawerekere nga tulina ekizibu nze nabawerekedde. N'amugamba tolina kyogamba tya kyonna kyompa timuyina kyemwagala abaddugavu. There is no vision. Tutuuze ffenna leeta abakulembeze nga bakulemberwa atukulembera wano mu Uganda. President Yoweri Kaguta Museveni ne bakulembera nabo obabuuze nti vision ya Uganda eri ate bino bya vision 2040 ginnyonnyole. Tandika bagyogera ku bwogezi ne bagireka yeki owulidde kojja kungu vision yeki mwana wa mama ng'emakuutu minerals bazitutte nga amafuta tugakutte ne tugawa abagwira bannansi ne batasigaza kintu. amafuta yes nti economy yaffe kituufu growing naye nga abagigrowing bannansi balinamu percentage ki nti okwata bujagali nagamba nakusimbira ebbibiro n'omugamba gwe towa musolo okumala emyaka 3 munna Uganda avudde Masimbi omwana wa amaze okusoma avudde Bukomansimbi n'omugamba mugende musingeyo ekyapa kyammwe omwana talina mulimu amaze okusoma oba mumaze okusinga ekyapa mutandika okuwa omusolo ate n'amaduuka tugabanja alina okusasula rent ono atandikira mu kugwa omugwira ajja ne bamuwa tax holiday gwe towa musolo ne bamuwa ettaka ery'obwerere nammanve bw'aba mulungi nnyo nga peneti ne ssente ne bazimuwa n'amasannyalaze tasasula. Erubowa peneti bakwata ssente zivudde ow'omusolo ebunyoro ow'eggulu ow'ebusoga ow'ebukomansimbi ow'e Kampala ne bamugaa tukwaniriza yadde toli munna Uganda tukuwadde ettaka lyaki ya bwerere ne tukuwa essente zaki ne tumuwa ne ssente za bwerere ne mumujjako n'omusolo. oyo aba kyali investor Anti kakati yeyo vision y'abantu era kyekiri kyenjagala okugamba nti
waliwe nagambye nti this is a contest of ideas we waliwe nagenze ndi wakululu haku walau kana murra mazima we gali ngogera nga bwe gali naye ate n'obukyamu we buli nabo nembusaawo nga we buli nti omwana wa Nawati alye Masindi akedde olunaku olwaleero Nawati yeewoze ssente aweerera omwana amaze okusoma anoonya capital to create a start-up business nti baagala ki nti abaana b'e Bunyoro abava e Masindi bategedde nti balina abalimi bangi abaakasooli baagala kukola kuuma ka value addition kakuba kasooli okumugyamu obuwunga obukutu obusigadde babukolemu animal feeds. That is the vision I want to hear. That is the vision of empowering our people. Nti investor bw'aba biri abifunye bya bwereere owaffe omwana tubawe ekyuma tubawe skills izi skilling of our people. Yeri gye nagambye nti education secretary ne secretary committee etuukira ddala ku kyalo olwo tubabuuza bannaffe mu EPU e Masindi nti kyalo ki nti ekyalo bwe kiti nti oba Bukomansimbi ekirya Saaka ekyankole mugamba ki muyinawo abaana bameka abawezezza emyaka 14 nti baliwe bati nti tubasomesa okukola ki bagraftinga bwe bati mu kulima bakola bwe bati bw'oba omaze boti bwokaza sente ne zivaayo olwaleero emmanyi ne bwegwa nene twefulumiza obuwunga bw'emmwanyi ne tukuba emmwanyi ekyokubiri kyekigireeta okubeera of value ennyanika ekyokusatu mu value chain y'emmwanyi twandigyempawerinze nti ebifuuyira pesticides ezireetebwa abalimi ziri feke government erina okuyingirawo nga feke ennyini twe manufacturing ya pesticides oba okubeera ne National Agricultural Research Organization ng'erina abasajja bakungu abagezi abazuuze ne bagereeta disease resistant seedlings ng'ogyemu ekyo kakati ne tudda katale nti naye akatale emmwanyi yono mu kifo ky'ogigula nga mbisi nti tuteekawo ku sub county dryers girete nga bweri nagirabe Brazil tebakyayandika kuwa bweru ku tundubali girete nga bweri embisi bateeka mu dryer dakiika nange emmwanyi yekazi kakati dryers ezo zandibadde set up by government ku sub county kubuli gombolola kakati ne tuteekawo ne central storage system nti ne bw'oba tolinawo otereka nti bajja kubba bapimye emmwanyi zo bapimye kasooli wo bapimye eki mu kifo ky'okutunda kasooli omubisi otunze mukalu kuba bamuyisizza mu dryer amalamu eddakiika 4 nga yakaze dda kitegeeza zino toxins ezimubaako tezimubaako kusuula value ye kitegeeza mu value chain ey'okuyamba omulimi eyanditunze kilo ya kasooli 5 n'agitunda 1400 kitegeeza omuteereddemu olwenda kakati bone beegatta ne baga nti tutunda obuwunga bwe bayita Bukomero maize brand ne bakuba obuwunga bwabwe ate ne balutunda 1,800 olwo ne bagabana amagoba gavumenti nebawa ekyuma nebawa amasannyalaze bwe malaawo nebawa packaging line yeyo gavumenti eyambye omuntu okumujja waali nga temukyusiza kumujja ku mulimi kuvuga bodaboda nemuyambira mu bulimi banaffe tulina boogera ku value addition naye tebayambye nga bwe bayambaani nti emmwanyi ne bagirima embaale ne bakwata muganda wange ne bagimuwa entunga mu factory kitegeeza vuga okuva embaale paka ogivuga emmwanyi ogitwala entunga ab'entunga bwe bandibadde ne factory yaabwe ab'embaale nga balina factory yaabwe West Buganda ng'erina factory yaayo East Buganda erina factory ebusoga balina factory naye zino factory z'abalimi nti mu kifo ky'okugamba abantu nti ebikaado bitunzi oyo akuliraanye teekawo factory z'abalimi bano babyeguze nabo bafulumye sukaali tulabe bwe banaatuseera sukaali naye oddidde kampani z'abannaggwedda olw'okuba nti be bano abayindi abafunye ssente ku layisi si mwoyo mubi sibaga nti bayindi because of their but because of the historical attachment ku growth of sugarcane. Yes, we thank them, Meta Madivan, you've been amazing, you've done a great work, but we are also saying empowerment means that the actual farmers balina okubenefiting amweno value addition tutya nti tulina okudiversifying okuva mu kulirayinga kuba farmers batono kuba producers oba ba manufacturers abasobola okukola katero kuba tukeerenja
netuganja tukoze katero sukali tumufulumize ku 4-5 because fena twagala okuprofitinga ba players bato ne as we diversify nti radio ziri mmeka ziri 5 oba 10 oli waddembe okolera ku radio endala bagwana kwenda naye ugamba omulimi w'ebikajjo nti akuliraanye yekagwoguza nga bwe yabinyimira ddi gavumenti nga bwe yayirimira ddi abantu b'ebusoga ebikajjo. Namba 2 ne mukwata ennyanja ne muzigobako abagungu ne muzigobako abantu bonna ne muzigobako abalala ne musigala nga mmwe mwekka mugula ennuuni. Ffenna tukimanyi nti ebbeeyi y'ennuuni egenda kumpi mu miliyoni 4 ennuuni ki meaning it's big business. Lwaki bazikolamu capsule bazikolamu eddagala erisiriiminga eryokukka kakati it's big business e China.